Yes, Faadi TV jembaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musigale nga mugifollowinga. Waliwo kadama nkuba ki musajja gwatema emikono oluvannyuma lugano okuba nti no amuweereza ensimbi ebbanga lyamala ebimbasajja abawalabu ngenda kwambe kutuusako byonna wano ku Faadi TV gimwongere okubanga mugifollowinga ate musubscribinge munyige ku kade comment section weeriawo obubaka buntire mu comment section ate osigale nga ogifollowinga wano mbani updates eziba zitambula kyolina okukola kikimu kyokka just followinga. Gwe just followinga to subscribing onyige kale byalo bindekere kubanga nze kuba nkukipinga ngoli updated buli lunaku each and every single day kasita ona subscribing n'onyiga kale. Gwe just subscribing nyiga kale ebyala obindekere nsonga zizo kadama omukyala gwenyiga mu kifaananyi nkuba kyeyo era nga munange yali akolera abasajja abawalabu bwe yagenda okukola omwami kugamba tiyamuweerezanga ssente. Omwami yagamba nti ekyamutemesezza omukyala emikono nti kuba nti yabadde akola ensimbi kikanga yamulekera abaana babiri nga tamuweereza ssente ng'ate yagenda kubanga akola. Tumanyi statement ya mukyala lwaki yaweerezanga musajja ssente. Poliisi yayingidde mu nsonga z'ababiri pano naye omwami alabika ndowooza nga eyakoze eki eyawenyuse naye nga abatuuze baategeddeko nti omwami ekyamuze okubanga kyamuviireko okubanga atema omukyala ono nti okuba nti yakola ki baali baateesa nti agenda musindikira nga akasente ng'atuuse eri mbawalabo ng'akola naye nti omukyala kyatakola ki kyatakola era nti kikyakola ki kyekyaviiddeko omwami okubanga amutema nti kyamunyiizizza nga yakadda bw'ati e Uganda. Neeyo omukazi wattu apookya na biwundu emikono gyonna gifeenyere kitabu feenyereke omusajja agitema amajambiya naye onnyo omuntu okwata ejambiya n'otematema muno ng'olinga nga atemente mulaba nente ebiseera ebisinga si nnyangu omuntu okugitema mpazuka abakola ki bana bakinjagya ababimanyiira ababimanyiira omuntu n'okwata ekikya mulaba omuntu n'okusala enkoko baaba oteberezaamu n'ogisalako omutwe naye osanga oli ssebo nga ye takiriimu takina nvudde kutemako munne mutwe kutemako muntu munne omutwe imagine naye ng'ekimutta n'obutamuweereza ssente kyokka jjuke naye yasigalayo waka ye taata w'abaana ate naye ng'akola naye awulira zimuluma ye ezza okuzikwatako okukola ki okulabirira abaana n'okugula ebyabwako okwebeezawo n'abaana be. Yalinze mukyala yamuterekera ejjambi yagiwagala bulungi obusungu alina bwattumbiizi kwe kumutematema. Kakati no poliisi eri mu kumunoonya ino murder case jjuke n'abagambye olunaku olweggulo vidiyo nagikoze olunaku olweggulo eya mwana muwala no poliisi eri mu kumuyigga era poliisi egamba nti ejja kuba emufuna essaawa yonna bajja kumukwata nagye yaddukidde. Poliisi ejja kuba ekola ki ejja kusobola okulabika nga ekola ki ejja kusobola okulabika nga emufuna. Binaggweerawa mukazi wattu yabadde ayagala kubanga amutematema yerwanyeko n'okwerwanako kubanga yabadde ayagala gikutulako emikono n'okubadde kale agiriko ebiwundu naye tegyakutuseeko kubanga yo mission ye yabadde yakumulemaza for good kumulemaza completely kumulemaliza ddala emikono abe nga takyalina mikono ng'alina biki ng'alina bintu ng'alina nkyogere ntya nga tekuli mikono ng'alina biwuduwudu biwuduwudu bya mikono nga tekuliko mikono ng'agitemyeko. Munange byebyo abasajja batabuka batabanya nti abakyala bano ensimbi embeera gye bayitamu okufuna ensimbi ezo zebakola ki zebabapeeka embeera si nnyangu yalowooza nti omukyala akola ki nti omukyala yazimumma baava munange mukazi wattu wuuyo ali mu kufeenya afenyera ekitano ebiwundu omukazi wattu ensonga ze zimukozesa batambula akadde kano ku mitimbagano egya social media. Poliisi eri mu kuyigga mwami ejja kuba emufuna essaawa yonna onaawulira kubanga omusango gwe wagenda omumukulako tajja kukyagala mbaye bulungi Faadi TV gimbagala nnyo mwera.